haji tukwaniriza wangi badoi olina obusobozi obugendo n'okikirira ewalala webale kugamba nti ffe bannamakinge west ffe bweyagala okusosowaza haji abantu bano balinda meseji yo batandise okutukwano ssaawa 2 ez'okumakya sebo tukwaniriza jangu oyogereko gye bali nebakonjera buli kimu kyonna kye baayagala bakikola ki naye nga bwe mukimanyi omuti oguliko ebibala bwe gukola ki olw'okuba naliko ebibala buli nkonyago yonna yali etunuulira Haji Ntege naye ebiseera bwe tuyita ebiki ebiseera yekamala byonna buli nsonga olwaleero bwetutuukidde wano ng'ebigambo bikoze eki nga bannamakinge bakoze eki babuuse kakati bamanyi kye bakola ki kye baagala njagala okuwebaza mukkirize twanirize Honorable Latif Sebagala okuva mu kawempe empya naye atweyunzeeko sebo otusanyusa okulaba njagala omulundi guno bannamakinge obuvunaanyizibwa bwe mumpa olwaleero njagala okubakakasa nti mbukkiriza ate era mbusobola mukola ki mu ggwanga lino tewaliwo nannyinibwo obuvunaanyizibwa bwaffe nga bwe bulambikiddwa obulungi mu ssemateeka ye atika esooka nti power belongs to the people amaanyi gali mu ki n'olwensonga eyo olw'okuba mwe muyina amaanyi tewajja wano oli n'abalimba nti ye nannyini struggle si ya muntu akulembedde olutabaalo olwaleero bannayuganda beekuŋŋaanya ne baddira ebizibu byabwe ebimu byenjogeddeko olutaba na mirimu abavubuka baffe bonna abali wano okutaba nga tetulina ebyenzijanjaba si birungi ebyenjigiriza si birungi okusosolaŋŋana mu mawanga enge efitina efubitizi ebyo byonna babiteeka mu mugugu gumu ne babikwasa olwaleero bwe bayita Kyagulanyi naye nga si yennannyini ki alina bizibu byabaki yensonga lwaki newankubadde nga ffe tuli ku bubonero obw'enjawulo Haji Ntege ali ku ssaawa nkugambye ngenda kuwagira Kyagulanyi si lwakuba nti Kyagulanyi mwagala nnyo si lwakuba mukwano gwange naye olw'okuba alina ensonga z'abannayuganda zakoze eki omugugu gwasikidde mulimu ensonga z'abannamakinge omugugu omwo mulimu ebizibu by'abaani by'abannamakinge yensonga lwaki tugenda kumuwagira tumulonde naye kireese omutawaana bannaffe tubakwasa enkasi otukulembera balowooza
nti muli ate omwo temuli mbamanyi kuvuga balala. Ekyo kikyamu. Ensobi bwe zibawo tujja zoogerako nti eyo nsobi bwe tunaabanga tunakyusa eggwanga lino ne tufuna obukulembeze ffenna bwe twetaaga. Ayimiridde mu maaso gammwe olwaleero musajja ng'oŋŋuli. Musajja ki? Ng'oŋŋuli. Era ensonga zammwe ajja zikolako nga teyeetiiririra kubanga kyenkya kiri kimu kyokka. Ntya Katonda n'abo abanteekamu obwesige era nga bwe mugenda okunteekamu abo kaba entya. Mwe mbasaba ekintu kimu nga bannamakingi kutugoberera kutuwagira muleme kukkiriza abo abagenda okujja wano okubalimbalimba. Bino bye tubikooye Makingi twagala binsonga za ddala ezo ze tugenda okutungako nga bannamakingi. Njagala obbasaba olunaku olwaleero ebeere entandikwa. Mwenna abali wano muddeyo muyina obuvunaanyizibwa okukuyega. Buli muntu yenna ali wano akuyegeyo abantu 5 5. Naawe wogenda okuyega bakuyege baki? 5 5.